twebaza Mukama olw'olunaku luno. Naddala neebaza Mukama nnyo. Mu 2002 twagendangako ku Sabrina's ewa Hope Mukasa, mukadde waffe Hope Mukasa. Alinawo bandi bali bagiyita Stone Band. Nandabamu akawala akayimba bulungi, nga kayimba ate nga nako kalungi, nga akawala kano. Kati ebiseera ebyo nga tulina bwe tulaba akawala akayimba obulungi, ebiseera ebisinga twayagala nga kabeere mu Eagles production. Kale nno bwe nakalabanga ne nkaagala, naye 2-3 nsiba ennyama ngamba akawala kano kalina kuyimbira mu Eagles production. Nali nfunyewo ne ku busente bwange nga ntunze albamu yange yatukwegomba bangi ewa Lusiini, nga nkoze edduuka erifulumya tape. Olijjukira nakola edduuka lyange mu parking kale. Kaakati albamu yasooka mu dduuka omwo yaliyo ono Sofia Nanto. Ojjukira nga mwagala kweyimba ate mwetundi. Twalina omuwala yali azinenya amazina mu group yaffe nga muganda we ono bali bamwita Eva. Eva gwe natuma okwogereza muganda we amuleete, n'amundeetera. Amundeetera naye nalinamu kasente kange awo akatonotono, nenjogera ne muganda wange muto wange Silva Kyagulanyi. Emugamba omanyi nafunye omuyimbi, njagala onyamba ompandiikireyo ku nnyimba, nsasule sente ensaamusaamu, nange mpandiikeyo ze nkoze eki. N'agamba nti yaliwa, n'atongo naye akawala ne kayo n'agamba omuwala ayimba ono. Awo Silver Penny yasooka yali Naakulinda. Naakulinda omulenzi wange n'endala albamu eyo nga bwe yakola ki. Ne tutandika, omwana n'atandika okuyimba bulungi nnyo. Competition nebeera y'amaanyi mu Eagles production yawo, nakusaasira ngamba tansinga enyimba tofaayo tujja topapya mubeera. Kati kusaasira ngamba Sofia takola ki, nga ne kati Sofia kana gwekola ki gweyimba. Kyatuyamba abawala okulaakulana mu group, nga waliwo Irene Namatova agamba nange temuntawaanye. Kusaasira agamba nze munveeko nja bakuba. Sofia agamba nange wendi. Morini agamba nze jampola nja basanga, nja kubasanga. So olugendo lwa Sofia mu kutandikira eyo nga mukulu muganda wange mukulu wange bw'abadde anzijukizaamu wano Katonda, sebo badde nzija sebo okutuuka waawo. Bwe mala okwogera ne mwami Kyagulanyi Silver kwandika ennyimba, ate ngenda ewa Dr. T. Dr. T ebiseera era nnyo bakasibukira awo. Nagamba waayi omuyimbi wuuno. Ennyimba tutandika kupanga nga Dr. T akwata birungo nga binyanyanyanya ng'ateeka mu ki, ng'ateeka mu ndongo ya Sofia Nantongo, nga peni zikaaba. Omwana yalina omukisa ono. Abantu abasinga nga nze kamwa koogera nayimba albums eziwera 3 nga sinnaba kuyitinga, nga just babeewo kwogera kayimba bulungi oba olyawo, kayimba bulungi oba olyawo, n'enkuba esooka nebeeraawo neevumbeera, n'enkuba ey'okubiri neevumbeera, n'enkuba ey'okusatu neekola ki, neevumbeera. Naye ono y'omu ku bayimbi nga olwakuba esooka n'akola ki, n'ayitawo n'agenda. Ekyo nno kiba eba favor Katonda agiwa abantu, lwakuba ate abamu balema okuwangaaza. Naye gwe nkukongratulatinga nti osobodde okugiwangaaza. Si kyangu, kuba batera nti ekikula amangu kifa mangu, naye kino kyakula mangu ate ne kiwangaala, kubanga kyakulira mu mbeera n'emikono emirungi. Kikyengaye nti olunaku luno ndwagadde nnyo nti mpulira ndi musanyufu nti emikono gyange bwe giba gyaliisa omwana n'akula ate n'alabika bulungi, ensi n'emwagala. Banange it is a blessing. Teri muzadde ayagala kuzaala mwana n'atakula, ate buli ssanyu ly'omuzadde yenna
mu byonna by'abaakoze kulaba nti kye yateekamu amaanyi ge kyakola ki kyafuna kyakula. Ndi musanyufu nnyo, essanyu lirina ku mutima gwange. Simanyi nendowooza Katonda ensonga lwaki atuwadde emikisa okuba tukyaliwo ate era nga tukyasobola okwerabako. Njagala okwebaza bannange, bakulu bannange bwe twali mu Eagles Production nti we naleeta Sophia n'Anton teri yagaana, bonna bakkiriza nti kakole ki kajje. Kaali kawala kalungi, kazanya drama, kayimba, nzijukira sho kye twakola eyo twayimba ng'ono tukwegomba bangi yali sho kyeru. Balaavu bikyuze bitya zigizagala nga mbeera naye ne batukola okulooza ne kakyala kange tewatemusibaga microphone ebigaali kale nno neebaza Katonda era kati ebyo ebitonotono byensobola okunyumya ku lugendo lwa Sophie. Naye nsaba abawagizi mwenna mujje mu show ya Sophia n'Anton. Ennyimba azirina, takyabuzibwa luyimba lupya kuba enkadde z'alina nazo ziringa mpya leero. Okuyimba amanyi, yatendekebwa bulungi. Mujje tugenda kubeerawo nga tutudde, bwe bimulema okuyimba ate naffe tujja kuyimba kuba ffenna weetuli as a team. Nebaza Katonda ttiimu eno ekyasobola okutuula nga bweri. Kyonna kye tuli wadde ensi yatugabana buli omu alina by'aliko ng'omuntu, naye bwe tutuuka mu mbeera eno we are a team. Era ku olwo tugenda kuba team. Bw'owulira nti owulira kufa olina gwe weetaaga, wadde kwolwo njala nnyo okuba taata nange nga ninga mayinja nga nsampagala. Saala nnyo ebintu byakugira, njala nammwe mutuyimbiremu Mori. Kakati ate bwe tumala eya Sophie, nja kutwala omukisa guno nkikole mu butongole tinnanga n'eya Mori nantume. Bwe tumala muwala wange ono, kati ate ninayo ne muwala wange omuki omulala. Pozi ennaku zaffe mmeka? 21 Novemba. Banaye nsaba ne Morini waffe nantume ajja tukaabirira alinamu ku mwegyo. Mutuyambe naye mumukole ki naye mumuwagire. Nsaba Katonda sure agiwa omukisa, agiwe buli kintu kyonna kyonna era mmanyi ajja kukikola. Mukama akulembere eddoboozi ly'edda mu kwoge.